nga tuyingira omwaka gwetegese otya? Nze nga nyingira omwaka omupya. Omwaka omupya netegese kusussa mukwano. Omukwano gujja kuba mungi nnyo. Erifa abantu babbaawo. Yo mwami wange. Ate ffe. Nze byammwe tebinkwatako. Njogera ku bya mwami wange. Mpulira. Ngenda kukisussa nkiyitirize nga mwami ne wakolola nga mpita bawanje engineer obadde ogamba otya ssebo. Mpulira. Okay. Byebyo. So omwami ali bulungi. Omwami ali bulungi naye yasalidde eri town nze nenze nesalira wano. Okay. Yeah. Kwebaza byonna byokozeeko ng'okyali mulamu nga Allah kyakuwadde obulamu. Amiina. Bebali ku inspiring abakyala banno. Nentumirako n'omwami ye nga tunaalaba Abdurrahman kati atayimu wati tulina noteekako omwami kakyali woomu ebyo byakola bwe busiraamu bwennyini bwe butuufu. Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalinga ne Aisha katono ya Aisha wani wa akram saballahu bongera obulungi nakulwa leero tubadde tuzze tulese sementi okulanga nga tumaliza omuzikiti guno. Omuzikiti guno gwina history eri family yaffe nti omugenzi Sheikh Muzaata weyasomera mu primary ye yava neyongerayo ku Bilali, so kyavunanyizibwa nnyo okubeera nga tukwatirako wamu n'abasiramu b'omu kitundu tube nga tusimba ennyumba ya Allah eno. Naye ensonga badde tulese leero ne Prince tuze naye mwali mu mmotoka omu Prince Anwar omwana waffe ow'obulenzi obulenzi tuze naye atoledde ku bantu salaamu nedda atya media atya kamera naye nga mwali mu mmotoka omu ekirungi ojja mwogerera yekyo ekibadde kituleese agambye tujje tuleete sementi daddi we afunemu empeera obambe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya inza no sesanga twali wana kuyidi esembeyo twasubiza tugamba leta ya sementi leo no tumulese twanza nyanja butati eiga atuyambe okufuna no sementi sempeza nzigende wadadi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. omwaka guno guggwako saba Allah b'ekitiibwa atumalire ebyetaago byaffe atukumire ezzadde lyaffe atukumire abaana baffe atukumire ebyenfuna byaffe byonna ya rabbul alamin atuwa obulungi mwaka guno gwe tuyingiramu atuwonya obuzibu bwagwo. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nange ntwala omukisa guno okwebaza bonna batukwatiddeko okulanga tuzimba masigidi yaffe ne Kawempe. Leero tulese sementi ono Haji Abdu Yiga tukwatiddeko ne meeja, waliwo meeja naye ina kyakutteko. Tukubiriza abasiraamu bonna abali eyo babe nga bajja tuzimba ennyumba ya Allah cause bino bye tujja okusangayo mu bulamu obwa ahira. Ffenna tukimanyi tulina ate olugendo lwe tutambula ensi it's just a stopover netwaga tukolerere bulungi gye tulaga insha Allah naffe tweyagale ffenna. Programu eno ekutusibwako aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain nezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp n'awayagala okudelivalingira mutegeregana. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Abasambodde bonna bali mu ggwanga tubakoowoola kulaba tumaliza masigidi eno nyumba ya Allah meka ebintu bye tukola ebirala tetufunamu tubireka ku nsi n'amakaago n'ozimba amatiribona ogalekaawo naye ate byokoze ku muzikiti guno ogenda nabyo era buli basaliramu muno ng'ofuna empeera. Sabasambodde bonna gye muli eyo tujje tumalize omuzikiti gw'Ekawempe wano ku 5
tweyagale mu bulamu bwa hira. Kati mu kaseera kano nsaba oyogereko n'abakyala abasiraamu n'abatali basiraamu gwe okoze otya okubeera ng'obadde musanyufu 2022 tubayambe 2023 nabo babenga ekisooka bakkiriza Allah. They believe in God. Ye Katonda kasita omukkirizamu n'omusaba akuwa noba takuwadde kati yamanyi timing entuufu dirwa n'akola kirwa n'akuwa. Nenkubiza n'abakyala okuba nga bakola nnyo. Buli wokola ennyo olya ku ntuuyo zo. So when you're working hard ng'osaba ne Allah obulamu butambula ng'oli muntu mulungi oyamba teri kirungi nga charity because batugamba buli wowaayo Allah ayongera dabolinga ebintu byo. So banga olina kwolina waayo yamba bamulekwa zimba ennyumba za Katonda ojja kuba musanyufu. Wali wampereza aka message nangamba nti okuva embaga we yaggwa oyambalanga mugole kati nkole ntya munange era nina terugwe oyagala lugwe nkusaasidde ogenda kw'omunyanja luno si lwakuggwa terugenda kuggwa lutandika butandisi. Inshallah katusabe buli kimu kitambule bulungi. Abazadde nabakubiza in fact abawala era bakyali mu holiday kubanga badda mu Feb inshallah mbakubiza okwongera okwekuuma abali mu ssomero babeere bakakamba uliza abazadde ebirungi biri mu maaso n'abajja kere nkyaba yagala nga Dr. Cool singa saaguminkiriza nakuwuliza abazadde be bambulirira singa seeyagala saba nabo obuwala babeere bakakamba uliza abazadde tebabalimbalimba basome babeere baana balungi bayambe ku bazadde emirimu ebirungi bajja binyumirwa mu maaso Walaikum salaam y'onoomu kubaddukanya omuzikiti guno era ye muwanika w'omuzikiti guno muwala waffe Khadija Kadara ate nga mukyala mufumbo kyakulabirako ate nga daai musomesa kabeeke naye message gyatuusa ndowooza. Tusooke n'ensonga y'omuzikiti nga tutunagenda mu y'abakyala. Alhamdulillah rabbil alamin neebaza okuba nti tufunye omukisa guno okwogerako gye muli mwenna abannaffe abatulaba mu nsonga z'omuzikiti. Tuzimba omuzikiti guno Kawempe ku 5 muzimu Kawempe Masjid Sheikh Albir wa Takwa ku 5 kati nga nze muwanika w'omuzikiti baneteekamu obwesige era kyenkoze kyenkyakoze alhamdulillah nkyenyumirizaamu makakasa nga mbagamba nti buli naleta kyaleese kijja kutuuka kijja kukola ku muzikiti kubanga omuntu bwawa obuwanika muntu mwesimbu muntu kyakola akimanyi atakyagala atamanyi amagoba gakivaamu. Oyo mwenna nga twebaza abasoose okujja nga hajja Kuluthum bazze tusaana mu batannakujja samujje bajama mujje tuzimba omuzikiti kubanga empya y'omuzikiti we mwagimanyi Allah akuzimba ennyumba mu jjana nga ate kyetugera okusigaza ensuja givaako tugende mu wa Allah atuwe jjana yaffe nga tugimaze ova mu nsi nga weekakasizza nti nze jjana ngikoze eki nokyo makubiriza mwenna abali abasiraamu mwenna mujje tuzimba omuzikiti gwana Kawempe insha Allah taala. So katudde ku nsonga eno ey'abakyalo tusanze tuline Hajjati Cool engeri gyakuttemu ensonga ze n'omwami we gw'oziraba otya? Hajjati Kuluthum ono mukyala wa byengera era nga bw'omulaba kubanga yajjawo ekyebbeeyi nazzaawo ekyebbeeyi kyemusabira Allah ekitiibwa nti amuwe ekyebbeeyi kino kyazizaawe omwami sseba atutte mukyala Kuluthum manya nti otutte omukyala tali wa bulijjo mukwate bulungi mulabe simayo naye mugirabe mukwate empola ate mwagale kubanga tamanyiddwa butamwagala yava ku mufumo nga mwagala nnyo oteeka okuba nga oteeka okumwagala ate okusiisa wekyali so Hajjati Kuluthum naabe nkukutira mukwano gwo mwagale omuwe ekitiibwa ng'obusiraamu bukola ki bulagira okikole kubanga bambi omukisa ogufunye utali gwa bulijjo banamwandu batunonya bafuna amangu abawasa neso awekitiibwa ateeka ebaraka mufumbo bwo takuwenezadde babalongo babasatu ye Allah mugabi atenga byonna Allah abigaba nolwekyo salamu aleikum bamutaja Khadija Kadara Khadija kano mbadde nakagenda eri abakyalo manyi program zino tuba tuzikola tutunulire yambye etyo omuntu ali eyo olowooza abakyala bwawe balaalidde mu nsonga z'abaami baabwe ng'olaba balinawo bulagajjavu gwe ng'omukyala? Anze ng'omukyala alhamdulillah rabbil alamin akyala basinza okulaalira abakyala butekkiririzaamu ekiramu ekkirizeemu manyi nti ono omwami gw'olina mukisa mukyala munnange wonna wuuli omwami gw'olina mukisa ate nga ibaada enkulu ewa Allah subhanahu wa ta'ala gezaako okulaba nti omwami omuwa ekitiibwa ekimuweebwa ng'omwami ekitiibwa kikulu nnyo ekirala n'okumwagala omwami bw'omwagala naye n'akwagala bane ofumba obunyuma era mwe abaami kyembagamba mulaga abakyala nti mubaagala
muwe ebitiibwa byabwe nga bakyala bo manye nti ewa Allah nfuna mbundi ku ibada omwami ntweka omujjamu ejjana obayaga batakola ki batayagala ekirala ensonga enkulu bannange olulimi abakyamu lukumbi nga lulimi lwavunaanyizibwa ebigambo byetwogera n'abaami bano byetubagamba bituleetera okuba nti either omwami akendeeza okukwagala oba yeeyongera okukwagala kyenyaga okusembera bwe bugumiikiriza tugumiikirizagana ne ffenna teri ali 100% perfect buli omu alina obuzibu bwe ng'omuntu naye njaga wikinensi y'omwami wo ebe strength yo wikinensi y'omukyawe ebe strength yo tukwasaganye ensonga tujja kuwangula inshallah. Amiina nnyo kale wetutyo ebigambo ebifaananye nga tusinzira wano ku masigidi wano ku ttaano Kawempe era nsaba mwenna abasiraamu abatulaba mujje mu mbeera y'okulaba nti tuzimba masigidi eno okulaba nti etuuka ku mutindo ogwo gwe bagitaddeko ekifaananyi kirungi nnyo kino Hajjat Adija wokitunulira essaawa eno kiraga nti mu maaso eyo gye tulaga bwe tuba nga tukwataganyidde wamu tusobola okubeera nga tujjayo ekyo kyennyini kyetwaga. Amanya Sheikh Abdurrahman Serunjoji Dike Kayunga kitiibwa kyomugane mukizanyirako ne mulowooza district kazi we Kayunga. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala otuusa ku jjuma eno ate nga ejjuma eno yesembeyo omwaka guno ekyo njagala mukitegeera abasiraamu twebaza mwenna abasadde ejjuma eno ey'ekitiibwa okubeera nti yesembeyo omwaka guno oyagala toyagala omwaka 2022 teriyo jjuma ndala n'olwekyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala kutwalira omukisa guno okwebaza abakoze emirimu gy'okuwaayo mu jjuma eno esembyeyo mu mwaka guno ogusembyeyo nga mukyo mwe muli mikwano gyaffe ekifo kino kye tulimu gwe muzikiti ogwatandikibwawo Sekaswaibu Semakula Kawempe wano ku ttaano. Njagala kutegeeza bannayuganda nti abawalimu bonna okufuuka abawalimu Sheikh Muzaata batte abawalimu bonna okufuuka abawalimu Allah yayisiza mu kifo kino n'olwekyo twebaza okubeera nti nno tuli mu kifo kino nga tulina tusadde n'abagenyi baffe ab'enjawulo omuli Hajjati Dr. Kuluthum Akram Engineer tusadde naye wano Dokita yennyini Hajjati Kuluthum tusadde naye wano ne Prince Anwari Muzaata omusikaawe tusadde naye wano naye ng'ensonga ebaleese wekwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubamazaako omwaka guno nga balamu nibye bayiseemu era mu kyo batuleetedde obubaka bwa seminti Allah subhanahu wa ta'ala gwabasobosezza bamuleese wano abeere ng'ayamba ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nga mwe muli ne baganda baffe omuli abe okubeera nti bawaayo ettu lino nga liyita mu Anwari nga liyita mu Dokita ate nga si bo bokka ne Sheikh Muzaata batte abeere ng'afunamu n'olwekyo twebaza nnyo nnyini ddala n'abalala ab'enjawulo abatuwadde wabaddewo meja naye akoze omulimu munene naye atuwadde seminti w'okuzimba ennyumba eno ng'omwaka guno guggwako. Tukuba omulanga eri abasiraamu ba Uganda bonna okubeera nti bajja okuzimba ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala wano Kawempe ku ttaano eyatandikibwawo omukadde waffe Sheikh Swaibu Semakula mufti eyasooka mu ggwanga. N'olwekyo buli muntu yenna alumirirwa obusiraamu alumirirwa Swaibu Semakula alumirirwa obumu budde bwakuwaayo okujja okuzimba ennyumba eno totunuulira kino na kino tunuulira nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tunuulira abantu abalimu abafuuka abalimu nga bafuuka olw'ennyumba eno eya Swaibu Semakula. Fajazakumullahu khair tubeebazizza tujja kwebaza lunye Hajjati Dokita omulimu gw'otukolera era tusaba obeere ng'otusakira ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala egende mu maaso. Tokyali mutono oli munene mu ggwanga oli munene mu nsi oli munene mu bantu bonna tusakire ne muganda waffe mukoddomi waffe Haji Engineer Akram abeere nga ajja okutudduukirira ku nnyumba eno. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Akatalekeka nebaza abasiraamu ba wano abazze Kawempe nga bakola omulimu guno nga baleeta ennusu emwemu ne gutuuka wano we guli. Tumanyi nti gukyali wala naye insha Allahu taala gujja kutambula era gubeere nga gugguka. Mwenna buli muntu ayagala okubeera nti abaako kyateeka ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala mugiraba bwefaanana tubasaba mubeere nga mutudduukirira. Tubaagaliza omwaka omupya omulungi, tubaagaliza obulamu obulungi, tubaagaliza obumu, tubaagaliza okusaasirigana n'okusonyiwagana. Omukyala sonyiwa bbaawo naawe omwami sonyiwa mukyalawo
abazadde musonyiwa abaana bammwe tuyingire omwaka omupya nga tuli batukuvu tuli bapya wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair ne bannamawulire sinza butabeebaza mwebale nnyo ab'amawulire naddala UBC star mukozi omulimu mulungi okubeerawo ate nga mwogera mazima meereere ne TV endala ez'enjawulo saba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu gwammwe gutambule bulungi abangwirize mumwe abatalina mukyala mufune abakyala mubeere n'abakyala abalungi ab'obuvunanyizibwa wasalaamu ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seka katalekeka. Naam. Omusiraamu atulabe essaawa eno ayingira atya omwaka omupya? Omusiraamu atulabe essaawa eno olwaleero zinzira omwezi ennaku z'omwezi ziri 3 ebula olunaku olwo lwankya lwokka tuyingira omwaka omupya. Yingira ng'olongoosezza wakati wo ne banno ayakusobya musonyiwe. Omuganda nti muganda wange nkusonyiye. Omwami ngambye sonyiwa mukyala wo, omukyala sonyiwa bbaabo, sonyiwa abaana baffe. Tubeere nga twejjamu obukyayi n'okuwalana n'enge eri bannaffe. Tuyingira mu mwaka omupya nga tulongoosezza. Mbeewaza obutokya biririro liro. Temwokya ebiriro liro abasiraamu n'abatali basiraamu. Temukola ebintu ebigenda okukanga bannammwe. Temusamba enzigi. Bantu basamba enzigi. Bantu ne babuuka. Tubeere bagonvu, tubeere bakkakkamu. Atogenda mu biduula. Nogenda mu biduula. Temutugendayo. Tulambuligane mu ntambuligane ennungi. Tuwuliziganye. Tubeere nga tuteekateekwa. Tetwekulisa mwaka. Wabula twebaze Allah. Tuyisa mwaka. Waliwo abafa kati. Essaawa eno wetwogerera. 28 drone bizatutte batutte 29 waliwo abagenze n'olwairo waliwo abagenda kyebazize Allah abanga akuyingiza omwaka 2023 ng'oli mulamu okumwebaza kweyisa bulungi nakusaasira munno nakuyambagana abavubuka 2022 eweddeko nga tokola ne 2023 ogenda kutandika era nga tokola bashabab abavubuka mbakubiriza okukola ntera bagamba nti omuntu yenna agenda okuyingira 2023 nga muvubuka kapito yo maanyigo amaanyi gano golina ngoba okozesa stule box vuga wheelbarrow vuga boda bakozese beera mugonvu beera mwesigwa 2023 ojja kubanga omalako tunuulira ebiganye 2022 2023 obeere ng'olwanyisa ebyo ebiganye oyinza okuwoza nti olinda President Museveni aveeko abavubuka bazimba ng'ojja kuwoza tulinda gavumenti ekyuke banno bali mu kuzimba zimbira mweno eryegenda okujja nga wazimba wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tusabire eggwanga lyaffe mwaka nga guggwako Katonda abeere nga atwongera obutebenkevu mu ggwanga atukumira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Katonda kusaba abeere nga mutukumira ate n'akulembera obusiraamu bw'eggwanga lino mukadde wa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan mubajje saba Allah subhanahu wa ta'ala akwe hidayah والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير amina nyetweyanziza ye Sheikh Abdulrahman district kazi kayunga ebitibwa bisigala bwe biri tukwebaza omulimu gw'okoze omwaka mulamba n'emyaka egiyisira tusaba Allah akusaasire era n'omwaka ogujja otutandikiraawo kale amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2
fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli